Thank you so much. Simbani Banang, I'm out of words like I am lost. I don't know what to express. I don't know what to say. I don't know whether to cry or to laugh or to smile or to do what. But I'm so surprised. I'm shaking, I'm shivering. I don't know what to do. Esanyu linsa chemwino kumanya batanga. I'm so surprised. I didn't expect all this. But then manyize ku meeting ban in fact bana batimu yange about 3 to 4 people wamba desawa isenga manyije wali set. Kubembera ya covid bwenanga yemukimanya tutwala ganya sagala kusaba nnyo bingi kubamba dembanyi of course embera ku muweli munyize kitukola. Leba naye kino kyensanze wano sikirabanga. It is my first big birthday. My dad celebrating, and to be honest, this is like my first birthday of celebrating. And I'm so surprised. I'm so happy. Simanya na kumanya. I don't know whether to cry, whether to smile, or one college. In the mixed feelings. Only wait. In fact, I'm shivering. Naila ni musanyu nyo. Tusane ngamba. Aba filimi ngabichi. Aba ina gubali. Abitex promotions. Banange simanyi mzayo bali wakumwe. This is my you know we want them but nange mwebale byonna nze sikirabanga ko kino kwe kusosi 20 something kuze naye omukimanyi kimenya amateeka tosajogera ndi muto naye Didi awera abiri musamu. Jiddako tegenda ku sadi fulu. Ha, jaji. Oba serena soka tugambe just like ngaye mwenda. abiri mwenda. Kati gumiro. Nango basi omutimanje gereja. Oyina kwebaza mukama kwebaza yefezeza bannange naye kye mbamanya nkuze ekinyala. I'm doing something yes. Go out for maybe for lunch. Catch cake bale bantedde cake bambi nga timu yange manyi kigenda kugwerawo zireye wange naye kyensanze wano mukama. Kati gwe kubwange. Yenze Pislalisa. Yeah, ni muyimbi mu Aptex Promotions. Of course, nakayimba akapema kaita ebisenge ne Serena Bata kuganda wangono. Minalandi road. Kagamba kubalandi road awo beterezeemu kati note nembeera si nnungi buli omwe munyigiriza but kwatire wamu kintu kiyitemu nawo nakanambeeru kayimba kasinga ennyo kukola abeere mukazi mukozi abeeko nekiyemulira ekyokubiri yegendereza ennyo bw'obaako wootuuse weegoba ku bantu beera n'empisa ennungi ku bantu beera omugumiikiriza ekiganye ng'osaba mukama yasobola okitereeza tambulira mu makubo ag'obutuukirivu yadde mu bingi naye era ssaawa yonna omuntu ne bw'oba mukulu otya osobola okufuna obuzibu nga teweegendereza bingi byetufuna ebizibu kati gonoonya kirala
bizibu bingi muganda wange abakyala bo bamenye ebizibu byetuyita ekayimba kemwakuba mwembi ebisenge birala nnyo ebisenge tebyogera naye singa byali byogera banditegedde nti maama finance lawa mzee wanje obyogedde ebisenga byali sibiriimu zemanya sibiriimu yandigambye sena lisinga Please, Marisa. Thank you so much. Kuona watuka wajaguza nawe obokoze ki nawe obokuba mwafuka baki ba sisters erinya nedogozi kansala Edilisa Muganzi Edisweeti abamanyi midongo tumiddwa Aptex Promotions nangama ati peace wonogendera woli n'empisa n'eggonjebwa ojja tuuka ku biruubirirwa eby'amaanyi ojja fuukako omuyimbi ow'amaanyi singa onooba n'empisa n'ogondera ba media personalities n'omugondera nga mukama wo na buli muntu yenna ali mu media ojja kubeera omuyimbi ow'amaanyi yagamba nti okufuuka omuyimbi ow'amaanyi kiri mu mikono gyo gwakikotogera oba gwakitwala mu maaso naye nga bano aba media be bakama baffe ngaffe abali muki mu Aptex Promotions wona obagondera n'ogondera ne mukama wo nga mukama Katonda ataddeko omukisa gwo ojja beera omuyimbi ow'amaanyi zantumye kwetika obubaka gy'oli tiweyongera kyokola yongeramu ki bw'oba obadde ogonda mu 5% yongera etuuke mu 70 ye waali okutuusa yonna yonna gy'oyagala ng'ayambirwako bano aba media obubaka bwantise 2 1